Essomero ly'e Madudu Church of Uganda Primary School erisangibwa mu Eggombola y'e Madudu mu ssaza ly'e Buweekula mu disitulikiti y'e Mubende. Ekirwadde ky'Ebola kyasanga lirina abayizi 672. Ekirwadde olwabalukawo abayizi abaasigala mu ssomero ng'osobola okubabazisa amaaso. Era waliwo ttiimu yajjayo mu ssomero lyonna ndowooza yasangamu I think baali baana 22. Sande Henry Hosea omukulu w'essomero linaagamba ekirwadde kyakuba abayizi n'abazadde enkyukwe. Baaboolwanga n'abazadde ne batya tebayinza okulwalira mu biseera ebyo n'abamu baalwala n'okufa abamu ne bafa. Waaliwo n'embiranye ey'okumatiza abasomesa okusigala nga basomesa. Omusomesa bwe yabanga agaanye nga bagezaako okumwogereza adde ku ki kuba abasomesa nabo baali bantu nga batya abaana bali naye nga tebaakaka nnyo nti kino na kino paka lwe baalabanga embeera egaanye nabo ne bagamba abaana tuggalewo amasomero. Ate n'abasomesa olw'okuba nti disitulikiti yali bagiteeseeko lockdown, okutambula kwabwe ku masomero kwali kuzibu wadde nga oluvannyuma gavumenti ne UNICEF byakola okulaba nga abasomesa batambuzibwa. Ne mu bibuuzo bya PLE waliwo abayizi abaakolera wakati mu kutya nti bandiba n'ekirwadde ky'Ebola. Mulimu abaana 3 abaatye ennyo. Abasawo ne bajja ttiimu zaava Mubende ne batuuka ku baana abo baatwala oluvunaanyizibwa ne bakebera ne bagamba baleke bamale ebigezo byabwe. Bwe baamala ambulance yajja ne babatwala ku isolation center Madudu sub-county ku ddwaliro awo ne bamalayo I think 48 hours ne bazuula nti baali tebalina bulwadde. Omuggalo nga guggiddwawo bayizi 672 abaakomawo baali 507. Kitegeeza 120 tebasobola kudda. Okutya okuliwo kwe kw'omutindo gw'abayizi ogwakka ennyo era kino kyeyolekedde ne mu nkola abayizi gye baakozeemu ebigezo ebya P7 ebyakomyewo gye bivuddeko. Abayizi abeewandiisa baali 68. Ku bano tekuli n'omu yayitidde mu ddaala erisooka. Mu ddaala eryokubiri babadde 11, mu lyokusatu 8 n'eryokuna babadde 8. Abayizi 38 be baagudde ate 3 yadde beewandiisa tebaalabikako mu bibuuzo. Kubanga tebajjanga ku ssomero bajjanga badduka paka lwe baapima ebigezo nga bizze ne bajja. Naye abazadde abamu twebuuzanga abaana banaakola batya ebibuuzo ku bye bataasoma. Ssente baazisabanga naye ng'abaana tebasomye. Ekyokubayisa obutereevu baleme kusigala mu bibiina agamba nakyo kyongedde kusajjula mbeera wadde nga gavumenti kye yali erina okukola. Twayesanga nti abaana aba P1, P2, P3 tebaasoma. Omwaka ogwo gwonna gwafa ng'abaana abo tebasomye. Naye bwe bajja baba tugamba bagende ku next class bagende mu bibiina ebiddako. Kati awo ne kibanga abasomesa baatataganyizibwa nnyo ne babaleetera ne curriculum empya bajjemu ebimu balekemu ebimu ebijja okwanguyiriza abaana abo. Embeera y'omuggalo yakosa nnyo abazadde era omukulu w'essomero ono akakasa nti amasomero ga gavumenti e Mubende baakusanga okusoomozebwa kw'amaanyi nnyo okugaddukanya. Mu UPE schools gavumenti zeeteekerayiza kukola ki kuleetayo wadde kasente. Ebiseera byonna tubiyiseemu nga wadde n'empeke y'akasuuli tebasobola kugireeta nga basiiba njala basiiba miyembe basiiba mufene mugoba bano baddukira eno. Bamu ssente twabali tetuzirina twali tetukola mu butale twali tusinga zijja mu butale. Ensimbi gavumenti zeesasulira buli muyizi mu UPE agamba tezisobola basobozesa kutaakiriza mbeera. Mu kutusiigira ekifaananyi atutegeezezza nti buli muyizi wa UPE gavumenti emusasulira siringi emitwalo 2 buli mwaka nga ze nnusu 660 buli ttaamu. Ttaamu ebalirirwamu ennaku 65 ate omwaka gugolebwa ttaamu 3 ne ziba ennaku 195. Bw'ogabiza emitwalo 2 mu nnaku 195 kitegeeza nti buli lunaku gavumenti omuyizi emusasulira siringi 103 ezimubeezaawo ku ssomero. Entematema y'ensimbi emitwalo 2 tutegeezeddwa nti eri bw'eti. Ebitundu 35 ku buli 100 nga ze nnusu 7 zirina kugenda ku bikozesebwa okusomesa omuyizi omwaka gwonna. Ebitundu 2 ku buli 100 nga ze 4 zirina kukola ku bya mizannyo. Ebitundu 15 ku buli 100 nga ze 3 zikola ku bya kuddukanya emirimu gy'essomero. Okutambula kw'omukulu w'essomero ku mirimu gy'essomero n'ebigwawo kutwala ebitundu 10 ku buli 100 nga ze nnusu 2,000 omwaka. Ebitundu ebirala 2 ku buli 100 nga ze 4,000 zaateekebwawo nga ziggwa w'osanze. Capitation grant waffe mu government schools like UP primary schools teyeegasa nnyo kimala. Tuba twagala n'abazadde bakole ka supplement. Bwe baba bakakoze naffe tukola emirimu obulungi. Bwe bakakoze era emirimu tegitambula bulungi nga bw'obeera ogisuubira.
olw'ensimbi entono n'endabirira y'essomero ebanzibu era ku ssomero lino woofiisi omuterekebwa ebitabo amadirisa gayatika endabirwamu enkuba bw'etonnya ng'eri mu kibuyaga kyangu nnyo amazzi okubiggwerako. Okusoomoozebwa okulala kwe kw'abakozi ku ssomero gavumenti beetasasulira kyokka nga bankizo nnyo mu kuddukanya emirimu gy'essomero okugeza omufumbi n'omukuumi. Kubanga awatali security tusanga ebintu babyonoonye, madirisa bagasiza ab'ebyalo, ebintu babibbye, tanka bazoonoonye, n'olaba nga waliwo obuzibu awo okuuma essomero. Naye kati ate ffe tulina omusasula naye sente zalabadde ziva mu bazadde abo n'ebintu ebirala maintaining structures kwa gavumenti waliwo weetuuka nga naye oluusi obusobozi tebuliiwo bulungi, naye nga omuzadde ateeka ligamba omuzadde talina kusasula wadde 10 ku mwana oyo. Wabula Koseya atenderezza nnyo ebitongole nga UNICEF n'ekitongole ky'ensi yonna eky'ebyobulamu oba World Health Organization ebikoze omulimu gw'okubudaabuda abaana n'abazadde okubateekateeka okudda mu lusoma olusooka. Nga bwe tugenda okutandika abaana okutandika okusoma tujja bakubiriza n'okubabuulira nti wadde omwana ono ava mu famire eri eyali eyina obulwadde naye kati mwana mulamu mulungi. So eno risk communication ejja kubeera egenda mu maaso ne mu masomero. Akulira eby'enjigiriza e Mubende Asaf Kabunga ategeezezza nti balina enteekateeka egenda okuyamba abayizi abaafiirwa mu kutaataaganyizibwa olw'ekirwadde ky'Ebola. Era ekyo tugenda kyaŋŋanga nga tutuula ne beedi teacher ab'amasomero ago agali affected okulaba nga tufunawo puroguramu ey'enjawulo okulaba nga abayizi basomesebwa ebyo bye bataasomwa mu biseera by'Ebola olw'okutaataaganyizibwa. Patrick Senyondo, NTV.